Yo, this is Rampant Killer in the danger. Team Kadama never say Kadama kansubire nti muli clear neje musinzira kubanga ate mujje komide komwe bali kubanga mwagala nnyo wano Fifi je mwe bali kubayo mwe bali kola mwe bali kazana na kupambana muli bakyala na bami bapambanye mudakikeno yennyini ngenda kubanga ate mbatusako amawulire gafate nga simulala mbera Fifi je the news anko kubanga nkikukwatiddemu ku side eyo mukyala manyiddwa nga Stella Nyanzi byandibanga ate munange sibirungi okusinzira ku mawulire agali mu nkubo genina mu dakika eno kino njikira nti omukyala ono yagenda naberanga ate ateekako kakokola tondeka nyuma nayingira eggwanga erya Kenya oluvanyuma olw'ensonga ze yawanga agamba nti obulamu bwe buli mu matigano bw'abaana be era nga teyagenda yekka wabula yagenda n'abaana be wabula ekintu kino yakikola naye nga mu layini yeemu agamba nti ne bazadde be baali babaddeko mu mbeera yeemu yeeyo nabo baddukirako mu ggwanga eryo erya Kenya mu biseera ebyedda era nsonga zaali za byabufuzi era naye ne bamutwala oba ne babatwala ne baganda be nga bakyali bato kakati obuzibu obuliwo essaawa eno yo Kenya evuddeyo nga ekozesa erinnya lya Nyanzi tetunaba kubanga tukakasa bulungi oba ye Nyanzi mwenyini gwe boogerako naye bw'oba otunuulidde mu layini yandibanga yeye nga bagamba nti omuntu ayitibwa Nyanzi tebamwagala mu ggwanga lyabwe erya Kenya okutemya n'okuzibula bamwagala nga alifulumye nga alyamuse era nga bamwadde options bbiri either okubanga agenda mu South Sudan gy'abanoonya obuddamu oba okwefulumya mirembe adde mu nsi yaabwe Uganda oba bo bennyini okubanga ate bamudipoti nga babeere nga bamufulumya eggwanga lyabwe bannakenya kino bakikoze oluvannyuma lw'okugamba mbu bakoye okubanga babuddamya bannayuganda naddala mu biseera ebyobululu oba ebya politics nga bagamba nti bannayuganda bangi nnyo bavaayo ne baba nga beesogga ensi yaabwe olw'ensonga y'ebizibu by'obufuzi naye nga bagamba mbu bo bakikoye kubanga ku nkomero y'olunaku Uganda egenda kubanga ate bawandikako olugero lubi okitegeera so omukyalo oyo twongera okubanga tumusabira ne famire ye bw'abanga yeye twongera okubanga tumusabira naye nga bakozesezza linnya lya Nyanzi nga bwe nkugambye awo nga tuvuddewo bangi bavuddeyo kubanga ate bozaayo za mwana mulenzi amanyiddwa nga Gravity omutujju wabula nga ag'obuzaale ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Wabuyu Moses oluvannyuma lw'okubanga ate mwana tu yeegondomolako ennyumba gaggadde ennungi okukamala kinajjukira nti omukulu ono yasooka n'abeerako n'ennyumba gye yali apangisa awe Machindi ku Salama Road wabula ate ennyumba eyo n'atessa ne Land Road n'abeera nga amumalayo mpolampola n'agigulira ddala era n'efuuka ye oluvannyuma lw'okubanga agifudde ye mwana tu yagiddaabiriza era bw'atyo n'asalawo agiteekemu pangisa ye nabeera nga ayolekera emunyonyo mu apartments gy'abadde apangisa mukadde kano eyo nno gy'abadde nga asinzira okubanga ate azimba ennyumba eno etunumulanga omuntu etemyanga omuntu eno nga tagizimbye walala agizimbye Buziga ennyumba eyo gy'olengera so kati agenda kubanga aveeri emunyonyo bw'ati abeere nga ayolekera ebuziga omukulu oyo naye nga bw'abadde ayogerako ku nnyumba eno yawandiseeko ekigambo ekigamba nti mwerumyengako mu bufunze mujjukirengayoko ku biseera ebyokwerumya muleme kubanga ate mulya buli mulya kivubi nti enkya olwaleero muyiga okwerumya mujja kubanga ate mutuuka ku birungi wabula ate nga si yekka azaatuka kukula lino recently twalabako ku mutabu ku mukulu amanyiddwa nga Mick Wine nga naye ayingira ennyumba ye so kino kiba kirungi nnyo naddala ku side eya music industry abantu babeera balaba nti baserebu baffe mwana tebali bubi nnyo okutwaliza awamu awo nga tuvuddewo olunaku olwaleero abantu ab'enjawulo mu nsi yonna okutwaliza awamu basazeewo babeere nga ate bajjukira omukulu ono amanyiddwa nga Bob Marley Bob Marley ono yafa ennaku z'omwezi nga 11 omwezi ogwokutaano omwaka gwa 1981 era nga yafiira ku myaka 36 egy'obukulu ate nga kigambibwa nti yafa skin cancer ono nno nga yali yazaalibwa ennaku z'omwezi nga 6 February ennaku nga ntono abwe mabega yabadde birthday kakati wano Rastafarians ab'enjawulo bavaayo kubanga ate bamujaguza obanga bamujjukira kakati n'omukulu amanyiddwa nga Butcherman nga asinzire ye Machindi mu nkambi ze bw'atyo wasazeewo okubanga akwasaganya ekintu kino ng'ajaganya amazaalibwa g'omukulu ono wabula ate kino kibadde nga kikolwa mu ggwanga lyattu Uganda mu bifo eby'enjawulo nga bagezaako kubanga bategeka naye ku lw'embeera ya COVID-19 tebasobodde kubanga ate bakikwasaganya omukulu Butcherman yekka yasobodde okubanga akikwasaganya ku mulundi guno era nga ne bafande babaddewo bayimbye abantu bangi bavudde ne babeera nga ate bayimba kigambibwa nti n'ekikoola kiri kinyoose nga bw'omanyi nti gaba mazaalibwa ga mulaasi ate yali anyooka so awo gubulidde ddala asala anyways continue to rest in peace legend awo nga nawo tuvuddewo amawulire gesigenda kubanga mbuusa maaso nga gano gazze ga trendinga since ndowooza yesterday oba lunaku lwonna ye mukyala amanyiddwa nga Cindy Baby okubanga ate mwana tu ali tu
ono kinajjukirwa nti ennaku entonoko abwe mabega nakuwadde amawulire ge nga agenda okubanga ava eri gye yali akasiba mu kazigo emuyenga bw'ati ayolekere mu maka ga bbaawe n'okubanga yatuuse dda. Kinajjukira nti omukulu yali yamuteekako dda empeta naye kino kitulaze nti yagenza okugamba nti amovinge in ng'amaze okubanga akizuula oba nga yeezuula nti mwanattu ali Tumbu ate nga Tumbu eriyanga kwe kusalawo agambe nti owaaye Tumbu kanjitwale wa taata waayo abeere ng'agirabira. Omanyi bino ebiseera biba byakwoyayoya basajja bo abakyala bo yayoya mu mbeera eno omusajja waba wali takuliiko wali ku kido mwanattu biyinza okubanga ate tebikusanyusa bulungi bikuwamu ka stress naye nga ye mwana muwala bw'atyo bw'akoze katongera okubanga tumusabira okutuusa ku ssaawa ey'okusimulukuka wali wonna. Awo nga tuvuddewo ye omukulu amanyiddwa nga Diamond Platnumz yakoze amawulire olunaku olwaleero oluvannyuma lw'okubanga ate mwanattu yeeyiwamu wali mu private jet abeere nga agenda okulabako ku mutabani we mu ggwanga erya Kenya. Ono ye mutabani wa Tanasha Donna gwalina oba gwe yamuzaalamu ate nga just recently omukyalo ono yali yakava mu ggwanga erya Kenya n'ayolekera mu ggwanga erya Tanzania okubanga ate alaba ku mukulu oyo amanyiddwa nga Diamond Platnumz oba nga amutwalira ku mwana naye era still omukulu avuddeyo n'abeera nga afuna private jet banange tukole ku nsimbi just to fly from Tanzania to Kenya abeere nga ate agenda okulaba ku mutabani we ono. Omwoyo gw'obuzadde gulumye naye gwa gumulumye omwaka gwa 2021 kubanga abaana agenze abalambula mpola ate nga mu mwaka guno gwennyini gye waviiridde n'abaana abalala babadde tamanyi naye nga tagenze mu maaso nakubanga yeegaana ng'enkola y'abannaffe wano Uganda weetera okubeera kubanga wano baserebu abasinga Uganda babaleetera abaana ne babeegaana wuuyo babakubye mu mawulire ate tugende mu DNA ebikoze bitya ye teyeegaanye mwana n'omu n'eddakiika n'emu wabula ye yasazeewo kubanga alaga baana be mukwano muhabbatina wali wonna bw'atyo yalinnya akanyonyi n'avaayo. Awo nga tuvuddewo ye mwana muwala amanyiddwa nga Judith Heard yakedde okubanga ate awoloma ku social media abaana bamukozeeko omulimu abaana bamukozeeko bubi nnyo abaana bano bagenda ne bakomerera abantu naye mukazi wattu agezezaako okuwaddaako abeere nga abaddamu naye nga munnange byaddamu bo bali ba mitima gyakaluba tebakyalina bitengo wadde bamuvumye ne bamusesebbula naye nga obuzibu buvudde ku ki tujjukire nti omukyalo ono moddo mulambirira era mutini ffenna tumumanyi bulungi si mukyala munene obuzibu buvudde ku butini bwe ne batandika okubanga bamuvuma ebiwanvu n'ebimpi byonna ebisongovu naye nga si ye muntu gwe basobola okubanga bavuma ku social media bazze bavuma abantu bangi omuli ba Rema Namakula omuli baani buli omu nantume namukuleetera ano nga bamusesebudde Karo Nantongo buli omu saabasinga obungi bagezako okubanga baddamu ku bantu bano ababa bavumye naye ate era bwe baddamu ne babaddiza kwegamba abaana bo simanyi actually sina baana kuba teri akozesa social media nga mwana muto bantu bakulu kwebuza magezi wali wonna kumala kuba naabwe mirembe naye nga alabye nga kimuyitidde kongera kubanga nkuyitiramuko ku comments ezo katono weewulirireko. Omu avuddeyo n'agamba nti body shaming left to right and center nti omubiri guswaza okuva ku left ne ku right ne wakati wonna yaswaza buswaza. Omulala namugamba nti so small, omulala namugamba obugumba n'amaaso n'akanula, omulala ye n'agamba nti with those legs she won't reach May nti tajja kutuuka mu Gwakutaano n'agamba amagulu Mukama Katonda bana mwe muli temuli bangu. Omulala n'agamba she's about to disappear mbu anaatera okubulawo so ye omulala agambye nti crested crane ke kanyonyi kana akeggwanga akabeera mu center kali mu flaga ya Uganda ako tukamanyi bunyi nti kalina amagulu amatini amawanvu so ye oyo ye bwatyo bwagambye nti crested crane so n'omulala ye ataginze banne bajje balabe n'amaaso n'akanula ne ku mwana akwata kuganga yeewunyiza ddala kyalaba alinga badde takirabangako omukazi bamumazeeko emirembe. Omulala n'agamba that newborn can knock poverty and corruption out of Uganda mbweri eggumba ly'evvivi lisobola okubanga ate likoona obwavu n'obuli bw'enguzi mu ggwanga lya Uganda ne bufumuka ne bugenda eri. Omulala n'agamba here she looked like that car bird they call Karoli see the legs mbu wano yafananye nga akanyonyi ako ke bayita Karoli mbulabayo obugulu. Ono yasembyeyo ye n'agamba she out here looking like 2 chopsticks in a dress bro. Her legs are so small when she walks her bones are starting squeaking quick.
ono yadda ina gwayogera naye gwabadde addamu nti ye obugulu bwe butini nnyo bulinga buno obuti buno obugunde abachina be balisa emmere so mbu bw'aba atambula amagulu ge gakola ki gakaaba kwikwi abaana muyina empisa embi so bwe batyo basobodde okubanga bakola ki bakangavula omukyalo oyo atalina kyabakoze kakati nalabye nga kimuyitiriddeko n'avaayo n'akola posting lukululana ng'agezaako okubanga abogambako ku mize gyabwe egyo balekere okubanga ate mwanattu bajerega bannaabwe babavuma bannaabwe ng'agamba nti katonda teyatutonda ffenna kyekimu waliyo abanene waliyo abatono naye mulekere okubanga ate mudigradinga bannammwe ebiseera ebisinga bw'atyo n'abategeeza nti ate ekisinza okuba nga kimuluma nti mubambadde bamuvuma mulimu ne bakyala banne okitegeera anyways mukama yatutonda nga buli omu ayina engeri gye yamuwumbamu tetufaanana so mukama waba yakukola bw'atyo nga bw'oli tolemesa mulala kunyumirwa bulamu bwo olw'okuba nti olaba oli perfect oba otuukiridde naye nga ky'oba omanya buli omu ayina obulemu bwe ku mubiri gwe mbadde Fifi Gye nga bulijjo atakuumira mpeera abankuumire.